singa mwabitamu ebirungi abali tabeera nga atwogerako n'okutwewaanyisa. N'olwekyo tusaaliddwa nnyo. Abadde musajja mugezi ate nga alwanirira abantu. Abantu abadde e Kampala ennaku zino zonna okuva munnaffe bye yatugendako, mubadde musobola bulungi okutegeera amaanyi g'omusajja ono, ate mukyagenda mu maaso n'okwongera ogalaba n'ogategeera. Abantu bayambye bangi okubajja mu bizibu. Mukimanyi bulungi nti ensi yayonooneka. Buli muntu akalungi kaafuna, wabeerawo abanyiiga lwaki akafunye. Ne bw'oba ofunye ekifo mu kereziya oba omuzigiti oba mufe mu byobufuzi, wabeerawo abakutema enteega. Naye ye abadde namwatulira, mbadde mugeregeranya ekinyonyi kiyigo bwe kijja okulya obukoko, abali wansi ne bakibokolera, kakoko kawona. Mwametaamala yawonyeza abantu bangi ebizibu. Waliwo abantu nga balangira bwemage, balangirwa bwemage, mubunaayizibwa mubali si mu gavumenti yokka, naye yekka yabadde akozesa emikutu egy'empuliziganya, yannyonnyola bulungi ensonga, n'aba nga yejjeereza obanga omuntu oyo afuna okuwulirizibwa navuunuka ebizibu ebyenjawulo. Bantu bangi nnyo, n'abamu oluusi bayinza okutoogera, naye nze mbamanyi bangi bataasizza ebizibu ebyenjawulo. Ate abadde musajja nga tiyeerabira, talya nguzi, atava mu bantu be. Nokyo tumusaaliddwa nnyo. Byakumwebaza nti yateekateeka bulungi ezadde, abaana n'abagunjula era n'abaweera, era sirina kubuusabuusa. Famire ejja kusigala bumu, ate era n'okutwala erinnya erya mukadde waabwe mu maaso. Byakubebaza mwenna abakoze kyonna ekisoboka. Byakwebaza Pulezidenti Museveni olwa byonna byakoze. Ndowooza abafamire bajja kuba nga batuusa okusiima kwabwe, naye njagala okwebaza ate era n'okwebaza olukiiko olubadde wano olukulemberwa Mulangira musajja wa Kabaka, ate era ne Assistant Mukyala Nabakooza n'abalala bonna olw'enteekateeka gye mugezezzaako okulaba nti wabeerawo enteekateeka ennungi okuva ku Lwokusatu paka amakya ga leero. Byakubeebaza nnyo. So tusaaliddwa nnyo. Tujja kumujjukiranga mukadde waffe ono abadde musajja nga mulungi nnyo, era nze nkolaganye nnyo naye bulungi nnyo, era buli kabadde awulira nga kanguddeko ng'akwata essimu akukubira akugamba mbuulira kiki ekituufu kyennyini, ng'omunnyonnyola ate ng'akuwabula ng'akulaga ekkuba ettuufu lyonna okukwata. Tumusaaliddwa nnyo. Byakusaasira ennyo bwe byawano Mwami Sali, alina okusaasira ennyo jjajjange maama w'omugenzi ne bannamwandu ne bamulekwa. Olw'enjega eno twekwasi Mukama Katonda yamanyi, naye eddaame lye lyeyakola mu Lwatu lyalaga nti Allah bw'aba amuyise, Katonda nga amuyise yagenze musanyufu. Olwekyo tewali nnyo kwekubagiza nnyo nnyo. So tusaba Mukama Katonda asiime emirimu gye, ate era amusembeze
awo wasengeza abantu abakoledde ebitundu byabwe n'ensi yaabwe obulungi. Omwoyo gw'omugenzi omukama agwemuzekisa.